Entertainment is still speaking music. Atemkulete omuchala agalo kubanga yeddiza entebe yoba wuma. That's something special about this lady. She's a gospel artist. Ate agalo kulembera abasachula music. Let her introduce herself, then tukwatira mpola mpola. Hello. Hello. Welcome to eBuzz. Thank you. How are you? Your name, please. Yeah, my name is Kusima Irene, the gospel artist, the vice president to Be Woman. So somebody may ask, ogenda sobola otya abantu basachula tenga gokola gospel? Ngenda basobola kubanga ekisokera ddala ndi mukyala mulokole omwesigwa agumikiriza buli muntu ate nga ayina ekisa. Kati nga nina those qualities, I'm very sure abasachula nsobola. Amwine engombo nga mujemtyo gamba imwabeyo ne mutujja mu faabeno. How are you going to be able to mix imwabeyo na faabeno? Ate ffe Katonda yatubwe tuba twalokoka ne tumukiriza yatugamba okuleta omusana. Kati ate bwe tunabeera mu kyakiwoka ekitangale no balikira baddi. Kati kyovola banze envuddeyo okuyimirira mu kifo kya vice president okusobola okwolesa omusana era eggwanga n'abayimbi okulakulanyiza ebitone byabwe. President ukubona abesimbyo basachula music. Mugenda tia okusobola okwasaganya endowooza like you guys are doing gospel bakola sachula. Mugenda kwatagana mutya. Anti kati kuvanze bwe nasomako mu the book of songs nalaba anti King Solomon yakola enyimba za love. Lwakuba abalala bakikwata bubi. Naye love Katonda yagitondange ino kubaawo. I'm very sure nti bana abayimbi abali musachula, most of them they sing about love and message. Kati nganze love ebe enkolera na gospel nenjiri ebe ekolaki because byonna birungi. Yes. Oli muchala atenga ero yimba gospel. Challenges is also funangole campaigning to become the vice president of Woman. Kale challenges ezibaddewo tezibadde za maanyi nnyo naye nga bw'omanyi mubaamu abalala baba criticizing oba ki mu ngeri eyo naye nze mbeera focus because I have a vision. Mba nina okulemerako ekyo nze kyendaba mu maaso kubanga nze situnula wano nze ndengerera wala kati kyovola abasifayo ebiba bize maaso gange. One of the stakeholders of music, that is a Big Size Baby Call, your voice nakula statement to our Mumali meeting Luko National Theatre. Nagama for him is suggesting President Yanieronde the President wa Woman. What's your take on that? Ate ekyo kiba selfish kubanga abantu be balonda kubanga ekino ekintu twagala kutambuza ekintu ekitambula kati bwe tunaabeera nze ndeeta ab'ekika kubanga be bankolera oba benkolagana nabe biba tebikola kubanga kyovola abayimbi to tebayambiddwa nga bali bo beegwaniza bokate nga wane bitone nga bizikira yeti twandyetaza abaana bana abato nabo baveeyo bashayininge nga abalala kubanga balina message eri eggwanga eri amakanisa eri abantu abalala. Yes, omuntu yanebuuza nti engeri okola gospel music ogenda tyokunga ate abantu abali mu secular music ogenda bajjawa. Ate kati nze kennyini nkugambye I sing gospel kubanga ekyo nkigulumiza kubanga kya Katonda. Naye nze omuntu akiririza mu love era nange ennyimba nzirina eziwana omwami wange za love era abamu zibakolera ku mikolo. Ojja kizula nti ne machacha gasinga nti bwe baba bakola emikolo ogenda okwesanga bali mu secular be balese ki ku platform. Kati ekyo twagala tulabe engeri gye tubalancing ekintu kino nti gospel artist nabo bakola ki bavaayo kati bwe tuba tetutudde mu kifo ekyo kiba kitegeeza bino ebitone bya gospel biba bizikira nate bwe nvaayo nganze kiba kitegeeza tulina obbakwatako nabo batutumuke n'enjiri ebulirwe eri eggwanga. Waliwo abayimbi betumanya ab'emitwe eminene nga bakalifa ababafana. How are you willing to handle such people? Ate abo bankolera kubanga nzize nga nkola n'abantu ab'emitwe eminene kati abo tebalina kye bankanga because ekintu ekisokera ddala olina okutuula olaba omuntu byayagala ne byatakola ki ne byatayagala so olina okuba olina balancing munda mugwe n'obugumiikiriza so when you are good you yourself abalala you inspire them to change because of you how you conduct yourself ne kibaleetera n'abalala okukyusa empisa zaabwe oba bw'ovaayo to cancel them they can understand. Yes, omuntu yanigambye nti like amaanyi go galiwa. Where is your power? Amanyi gange gali mu Katonda. Kubanga teri kyentuseeko mbulamu ku lwange. Mu kwesiga Katonda ge manyi gange. Yes. So you're only relying on God. Somebody may ask who is a Kusima? Kusima Irene nze ndi mukyala wa business ekisokera ddala. Ndi mukyala mufumbo ayina abaana ayimba enyimba za message okitegeera.
kati yenze kusima Irene nvuddayo nga vice president kubanga twagala okulakulanyiza industry ez'okuyimba nga abaana tubakolera baana bangi balina ebitone naye tebalina busobozi obukola audio videos promotions kati nga ffe mukama bw'aba tuwadde omukisa twagala tuyimirire wamu nabo okulaba nti industry enywera kubanga bangi osanga nga yakubayo kayimba kamu n'akivaamu because tafunye support naye wano twagala unity okolaganira wamu n'abayimbi abakadde n'abaliko n'abaana aba upcoming tubeere nga family tusobole okuyimiriranga nawo ng'ebintu byaffe tetubireese ku mwanjo ku media kulaga buziina bwaffe ku media kati bwe tubeera nga family kiba kitegeeza tuba tubikavaringira eno ne tulaba n'engeri gye twekolamu ebibiina okukulakulana kubanga engeri gye ndi mukyala wa business nkola bya bridal nkola bya decorations abaana tubayigiriza ebyokutunga tulina restaurants kiba kitegeeza bano abayimbi tusobole okulaganira wamu ne tubawo emirimu ezisobola okubezawo industry ey'okuyimba okolaki enyimba zaabwe zikulakulanye nga tabesingira mu kuyimba naye ayinayo n'akalima akalala kasobola okolaki okucapacapayo nga akamubeezaawo. Yes, ogenza n'otugamba nti n'amaanyi go ogalaba nga gava wa Katonda. But financially, how are you? Ogenda yamba ate abaana koze omwana ajagamba nani agadde okuba vice president tinaye bangudde mu kizibu asobola okunziruukirira akawaleti akasente mwekali. Ekisookera ddala sijja kugamba nti oba akawaleti sente mwekali nze omuntu nti bwe mba nina ekitono kye nina nkigabanako n'abannange sinza omugagga ennyo. Are you getting me? Naye nze omuntu alumirirwa omuntu kyonna kye mba nsobodde ng'omuntu antuukiridde nga nkisobola okimugattako naye bwe mba sikisobola neera mugamba nti munnange wano wakoze eki awanemye sikola bya bulimba bwe mba ngambye ngenda kuyamba kiba kitegeeza ngenda kola ki ate neebaza Katonda kubanga kati n'omwami wange obudde buno akitegedde nti okuyimba kye kintu kyenkola ki kyeneetaaga era ali supportive nnyo kunze kubanga mu kusooka yali yeetakikiririzaamu ebyokuyimba nga bw'obimanya baami naye oluvannyuma n'akizuula ti kye kirooto kyange kati engeri gye tuzze tuyimiriranga nawo nga bwe muyimirirako kati naye yasazeewo this time leka yimirewo ku lwange kati kwegamba bwe tuba tugasa amaanyi gonna ago n'abaana obuwagizi bwabwe buli kimu nga tuli kimu tusobola otambuza ekintu. Ogenda yingirira fraternity erimu abaami abasajja abalungi abalina amanya. How are you going to juggle all this family work business atogateko no vice president wa Wuma? Munange ebyo byonna bibaawo naye Katonda yayino tulina okubaako nga tusaba Katonda otuwa ekisa kubanga era n'obwebeera mu industry bikemo byo bibeera bingi naye Katonda bw'aba mwesigwa ng'omwesiga asobola okuwanirira neera n'okola ki no managinga era nze kyensaba just omwoyo omutukuvu okunkulembera mu buli kimu kyonna kye mba nkola nambeererawo. nga tumaliriza like what's your fundamental changes zogenda mu music industry ya Uganda abakulembeze abalala bolaba kye batakoze? Ekirala unity nze ngenda kuyunitinga abantu bano kubanga esokera ddala ngenda kubaagala neero omukwano gwange natandikiddewo kubalaga kubanga mulimu abamu era ndi mu banoonyeza ba managers baba managing kubanga omuyimbi tosobola kubeerawo nga toyina manager ekyo kyonna very soon mugenda kubanga mukiraba ku media ntandise okuyimirirawo n'abayimbi abamu abagenda okukola music mu audios n'okola videos very soon bonna mugenda kubanga mubiraba kubanga teri kyensuubiza kyesikola ki kyesituukiriza. Yes. Kano kutubirako abalabe ba STV Ibaz kuba president abeesimbyewo ani gwe guwaniyagadde okukolagana naye? Kuba president abeesimbyewo kwegamba sijja kulimba nze ebintu ebimu Katonda yalonda omukulembeze omutuufu sisobola kugamba ono sisobola kugamba oli naye leka Katonda asalewo president omutuufu. Nenda omuntu ngane kubuuza kati ballot eri awo oyina Cindy oyina Bebe Cool oyina Khalifa Aganaga, who would you choose to be your president? Because remember you're going to be the vice. Anti kati to tell you the truth, yes, kusinziira bonna nzo omuntu gwe nasisinkanyeeko kubanga Bebe Cool nali musisinkanyeeko nenjagala njogere naye neyeematira kati ate abo ntandikirawo okukola naye ate nga ffenna tukolera mu NRM nga ate nga tatulabyewo tuyimbidde NRM olabye nga atugusiza otutwala wa president kati awo kiba kitegeeza ekyo kiganye kati mulala ni mulala gwokoze ki Cindy ate Cindy banange omuntu tomulabanga kungulu notategeera muntu kyennyini kyakoze eki kyali Cindy we namutukirira okwogerako naye teyankalubiriza teyakola ki kiba kitegeeza omuntu gwokolagana naye muba mwina okutegeragana ng'ali flexible bali ali mwangu omuntu w'okutuukirira nga teyeematira kati nze to tell you the truth Cindy aba nkolera. So mufunze if you to cast your vote right now Cindy would be a president. Sijja kulimba kubanga njagala nnyo omuntu gwe nsobola okutuukirira
ne tubako ne tuteeseza wamu nze nabadde sikisuubira to tell you the truth naye bw'abanga bw'atyo bwe yeeyisa ng'amanyi okuwuliriza abantu kubanga yandigambye ono wa gospel baavaawa biki naye yandaga nti ayimirirawo nampuliriza kyenjagala te nandaga aliiredde kunsupporting kati nze ngenda nabangattako like kunga abalabe abembi bonna abali mu kulaba eBuzz right now bakungo bagambe nti no like omuntu omutuufu yakusima for the vice president of Ayuma bonna bakungo mwena abatulaba nze kusima Irene nze omuntu omutuufu ddala sibukuusa sibulimba gwegezaako olabe ekyenjawulo kubanga nze bwe nabeera mu industry eno mugenda kulaba ebyenjawulo bye mutalabangako era mugenda kwagalwa nga bwe mutayagalangako kubanga abasinga mubadde musosolebwa nga tebabaleeta ku platform naye nze mumpe chance nsobole kubalagako ebyama ebyebuziba bye mwali temumanyi namwe mubeereko mataala mubeereko nessanyu ng'obeeraawo smilings kubanga nze ndi mu kintu. Yes, that has been Kusima Irene, right? Yes. Yeah, Kusima Irene Gawagaman like mwaka lulu kuwa vice president. It has been Omi MC reporting for eBuzz.